Kitalo nnyo nnyini ddala amyuka omukulu wa poliisi mu ggwanga lya Uganda afudde mu ntiisa. Nkusaboliza bulungi nnyo bampita Hands. Kakati musajja mukulu ayitibwa Charles Kataratambi poliisi ekakasizza nti ono musajja mukulu ow'entomo abamu ku babadde empagirwaga mu poliisi y'eggwanga lino okuviira ddala mwaka gwa 2021 ate oboolyawo wetwogera zembuyaga ezikaze enkoye kitalo nnyo nnyini ddala mu ggwanga lyonna. Kati musajja mukulu ajjukirwa nnyo okuba nti yali musaale nnyo okuviira ddala 2021 lwe yayingira police ku ddala erya cadet era nga ono yabeera nnyo mu Criminal Investigations Directorate eyo nno gye yasavingira ebbanga lye erisinga n'asavinga eggwanga lye erya Uganda ate oboolyawo ne bannayuganda. Directorate Media Crimes Unit the Media Crimes Unit yes yaliyo bulungi nnyo era naso okubanga yasavingira ddala eggwanga erya Uganda. Teyakomaawo yagenda mu maaso Land Protection Police Unit nayo n'asavingirayo mu Flying Squad yali musaale nnyo omu ku basajja ababadde empagirwaga mu ggwanga erya Uganda naddala mu police. Awo musajja mukulu yagenda mu maaso n'agenda mu Land n'agenda mu Land Protection Unit era eyo nayo yabeerayo. Kakati eno yasooka kubanga mu 2015 ate emisango gyamuteekebwako imbu yali mismanaging case ya fraud imbu abajjukira obulungi wabula bileta gyali dropped era okutuusa nti omwaka ogwedde mulonda amyuke IGP w'eggwanga erya Uganda ekifo bikigambibwa mbu zaalina ku bunaku ate ekimbe ne kimbala mpaka amalala awo tugavuddeko ag'ennaku Medad Lubega Sseggona abatuuze b'omu Busiro bagambye nedda Sseggona kimala Sseggona genda Sseggona otulabyeko nnyo kansooke makuwe Sseggona nabo abaddiza Mathaasi Walukagga bamulanga okubeera omuyimbi era Sseggona ebyeddala agamba ono omukulu we ayitibwa omukulu we ayitibwa Walukagga kikyabulamu ku side eyo banyama nti bayimbi balina bye basobodde okukola ne ku mugombola y'ensangi naye gwe kaze mu bisanja bibiri tokubanga na lukuŋŋaana ku kyalo weewaza bya kitiibwa biki byokoledde mu ambulance gwe w'ekitiibwa wano gudi yeekola ekikwegalala yeyo bwa kanso kiki kyokolamu n'obwa kanso abaana bano bobadde ogamba nti oteesa badde bakuwa ssente wano obadde owooza yakuba ye yakuba miliyoni aba 2-3 bazikwatira mu boozi ba mmotoka nga tasobola kubakwatawo siringi 5 weesebo tunabeera kuba bitiibwa oba kubanga ofudde ne Uganda yalikomyawo sebo waswadde leka Kyagulanyi akole kyateekeddwa okukolebwa tugambe teriwo amaanyi kibiina kye eky'amaanyi oba bakumye kaadi leka bagiwa abalala temabega woyo ewani ew'omuyimbi osobole okumuwa amaanyi gona ngabogamba nti obadde ogalina aye togezano gya independent. Njagala kumanya mu myaka giri gyonna 15 yali tasobola talina mpuliziganya na Chairman amuli mugamba nti nfuniraayo meeting ng'eno njije ndabe abantu bange biki ebibasoomooza byegenda okubateeseza ate leero tetwakola bannankeera sikaala nabuka bamaaso gange. Kakati ndowooza omukulu naye muwulidde ndowooza kya bugonjofu buli omu okuwuliriza munne. Nze kyenvudde nkikola n'engira ki nemuwuliriza. Twakutegedde mpezi ng'obadde oyagala kugenda mu biki mu mitiibyo bino bisimaye ebya DDF stock mu 7 okitegeera. Honorable Sseggona bulijjo atambula n'abasajja ba NRM ono ava mu ofiisi ya President wulira obubaka obuvaayo wuliriza. Yesaawa okola ki abali kusaawa mukategeera omukulu sebo bakukola asidde ekigambo kino sebo togeza n'ogera mu buti mu DDF tokola kitugende walawo nasebo tukwagala wa kutengerera esaawa okwetegerera tugate wonna sebo omukulu omu amuyita balinda akumanyi bulungi ng'akola mu State House yakubidde essimu n'akawulira amawulire nga sina nakumanya ki era nagendo abadde kyakubira essaawa zange naye ng'alina kyategerera nga nti mukamawo bamumye kaadi naga naye ebigenzo byesookedde ddala awulira ne mugandi kati mu nsobi tugenda kutereeza tugenda kwekunga tukole ekito nagamba nti so naga tukokukola kawedde mudda tetulonda bakulu ba bika oba bamasaza otandika otubuulira ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono olidde ssebo ab'ebitiibwa babeera eri ku bitebe by'ennono
wano twagala buyinza si bitiibwa. Bw'obaayo nga wakemettereddwa emmeeme nga waliwo ow'ekitiibwa kyo gwe bataawadde kaadi, nkwegayiridde erinda mu lukiiko lw'ekika oba mu nkiiko z'ennono, naye wano tuli mu byabufuzi era ensonga lwaki olaba osanga fuutu soja nga wa mugaso nnyo n'okusinga gwe gw'olowooza nti nno wa kitalo, kubanga ffe wano tutunuulira bikolwa byo ne tutunuulira ne impact kiki kyotugattako. Bannaffe abamu tebabawadde kaadi, wabaddewo ababadde batagaataga, ng'era naawe bw'oli bw'omuwa kaadi atagaataga omanya ayinza okuteguka omulundi gumu n'agwa ne kaadi yo. Wabaddewo abalya mu lulime ne mu luzise, abo nabo gye bali kuba ekibiina kirina intelligence esobola okukola lisaaki emala n'ebabuulira guno musota guno si musota. Baddembe okunoonya ewali ebitebe gye basobola okubawa kaadi ebirala, naye ekitebe kya National Unity Platform bwe kiba nga kikoze okusunsula kwakyo nga kiraba nti bano be basaanidde ate mwe bemutusuubira nti tebasaanidde, abasinga ku bo basoma amateeka basobola okukola apiiru ne basobola okuba nti osanga wabeerawo judgment endala ewedde, naye ngeno yakozeddwa teyabadde tebeesinga nti oba oli wa kitiibwa oba oli waki, bakoze ku busobozi bwe ku gurawundi nakiki kyos. Abakulembeze abali wano nsanyuse okubalaba, n'abatasanyuse kundaba nze awali obukyayi nsasuza kwagala, nsanyuse okubalaba. Ate ndowooza ne mu 2010 bwe najja saalondebwa bonna. Njagala kwebaza chairman okuyita olukiiko luno ate nange n'ompita. Neebaza kubanga muwadde abakulembeze bonna omukisa ne babaako bye boogera. Nabadde ndowooza nti nja kusooka mpulire abalina bye bambuuza, naye kati kanjogere ebyange. Nawulirako nga waliwo agamba nti akabanga kano kembaddewo bwe nzija nnina kuwa accountability. Ngamba abo abeetegeerera okubigenda okututtira ensi kwe kubeera nti abatayagala kuwuliriza bannaabwe baagala nnyo bawulirizibwe. Waliwo ensonga lwaki abateeseteese olukiiko luno balonzeeyo be bajja okuwa omuzindaalo olw'ekisa kya Katonda. Is this betrayal? Kati ku paati ngeya Segona nze ndaba nga yo betrayal. Afubye nga bw'asobola. Omanyi nno kankubulire mwami Kungu, mu Uganda eno enzibu school fees tezirabika, okusoma kuzibu. Bw'okizuula nti wasoma nnyo oyita mu bugubi nnyo okulembera omuntu gw'osingako. Naye kati bo abantu tebakitegeera. Psychologically oyita mu bugubi bunene okukanya n'omuntu gw'osinga nti yabakulembera. Kakati ekyo kyokka kyennyini kibadde kirina okumuweesa ekirabo ekya tiketi. Naga nti kati yakkiriza nti abantu basingako ate be bamutwala ate n'abagondera. Kakati ku paati eyiye bote bw'omusaasira, kati ku paati ey'abano ate nembayozayoza kubanga balaze obukugu nti basobola okwozaamu ba intellectual ba Uganda ne babakozesa bye baagala ne bakasuka eri, because that is dexterity and stoicism. Abo abaana gye boolesezza ndi bagezi ne bakwata ba intellectual ne babazanyisa nga bwe baagala. Mwami Walukaga ekitiibwa nsinga emyaka. Akusinga emyaka? Walukaga? Walukaga yayimba ne Livingstone Kasozi nga nkyasoma ndi mulenzi muto ddala, those bayimba ndi mu primary school. Walukaga ye yawa omugenzi abizzaayo, ye yakozesa abizzaayo yiga interviews ng'abawandiika mu bandi yaabwe ne Kasozi. Naye ekyo si kye kisinga obukulu, n'obuwangazi kya kitiibwa. Baba kyayagala nsinge akyolimba musanyufu musinga, naye kigaa nti muwe ekitiibwa. Yenyigira mu campaign ne bamuwa kaadi. First, I do not concede nti yampangula.
nti nagudde ebigezo biri byakulema makisana round tolina bo bwe bagambye mu mpisa y'abamanyi eri transparent ne script bazireeta n'ebibuuzo ne babibuuza yampozi yansinze ne maximeka Aisha yinza tubuulira Aisha Kabanda. If you don't know, then you don't know. Nze gambye nti kaadi baagimuwadde akulike katulabe bwe muyamba. Breaking news gwe munnankyukakyuka. Waliwo olutalo luli ku internet wano. Museveni yalukumyemu omutwe. Asindisa abavubuka abatubaddengamu naye nga baabwe. Batubaddengamu naye nga babe. Ngera bo balinze kutuukiriza mishoni ze zitya. Bajja ne beefuula bawagira omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu. Namala nagamba naye ebyo busimanyi ambulera ze sijja bironda. Oba mpuliriza. Ng'ate olutalo luno luli wakati wa ambulera ne Mmundu ne bamukwata Mmundu. Okiwulira? Kati Museveni ayagala kuteekawo mbeera eraga nti oba osanga tuyina bye tutaakoze abaffe ne beekyanga njagala okitegeere kino tewali munnankyukakyuka yenna ayagala ggwanga lye kukyuka bino bintu abirimu ababirimu bonna batume bali ku mirimu ne bw'omunnyonnyola otya ensonga ng'asobola ogitegeera nga n'omusiru agitegeera yeefuula atabitegedde n'asigala ng'akulaga nti ye waliwa wamu ye tomubuulira sijja kulonda ambulera njagala okitegeere nti Museveni wakolera wano. Museveni ye mission gy'asinga okwetaaga kubanga Museveni kyasinga okwagala kulaba nga ambulera egwa kyayagala era kyafokasinzeeko kati akikola atya akozesa abantu abaali beeyita abaffe nga batulimu ne beefumba busimanyi oli gwe bawadde kaadi mbunze sijja kumuwagira kubanga mumanyi kubanga biki njagala ontegeere bulungi tulwanyisa dikiteeta enkola y'ebintu oluusi tojja gitegeera ekyo kitegeere era ebbanga lye tutaddeyo abakulembeze gwe boobadde ng'olabamu ensa era boobadde ng'olonda bakyusizza ddi eggwanga ojja kwekanga ng'obwavu busigadde bwavu enguudo embi zisigadde enguudo mbi eddagala malwaliro tewali bw'ozaala mwana n'amala osoma agenda mu mawanga g'abawalabu kukuuta ttooyi omubaka wo gwe walonda omulungi ennyo yakuyamba ki ke kali ke nagambye nti nga Museveni waali tewaliwo kijja kukyuka oba tututteyo oyo gwe gw'olowooza owensa gw'olowooza asobola oba gw'otalowooza poyinti eriwo enkulu twetaaga wini ng'ekibiina nga ambulera twolyoke twengejinge Museveni mu protest vote ng'olwedde tumukubye buli wamu nga buli wamu akoze emivuyo gy'amaanyi naye kati kiki kyakola ssaawa zino atuma abeeyita abaffe ne bawanika bulayvu ne bateekamu bafulaga beyala abaffe ne yeefuula amukubamu ennyo ebituli ne yeefuula kumbe yaakuba mulamwa gwa w'olaba ambulera tiikinga ye waakuba oba okitegedde abantu abo njagala tubategeere tulabule ne bannankyukakyuka bannaffe nti Museveni alwanira wa era alwana atya okitegedde baani abaffe na baani abatali omunnayuganda abatunuulire nga asobola obbategeera omanyi mwagenda ne muleeta kikampeyini kino musimanye atadde ekifaananyi ky'omukulembeze ku DP mutuufu era ogenda obbasanga bonna nga batadde ebifaananyi by'omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu ku DP zaabwe naye ng'ate bakuba omulamwa okitegedde nga bakuba omulamwa tetuzikiza okitegedde abantu bano tulina okubakola ki tulina okubejjamu oba okulabula ensi bategeere etegeere mishoni zaabwe okitegedde respect